Tenge tenge singo olwaleero atambulira mu mmotoka ya milioni 10. Wuliriza bulungi. Ng'abeera mu maka ga milioni 10. Ng'abakozi abalimu basasulwa, nga n'amuvuga asasulwa. Ngenda kwogera ebyaama. Kati ngenda kwogera ebyaama olwaleero luno. This follows omuntu omwe yankubidde essimu n'anvuma okumala eddakiika 15 era yonna eri recorded. N'atuuka n'okungamba nti gwe yasama simanya ki godfather biki byo yasama mbu oyo mwana alina simanya sente z'akola ng'oggyeko gene wa Maria kine wa Fiki Fameka tubulyeyo wala we yalina okujja sente mugenda musinika ebinnyo kuba munoonya following ne views. Nze siri ku level gye bavuma obeera ontaanudde bw'oyagala okundaga nti onsinga IQ. My intelligent quotient is spiritual, not humano. Leero kanjogere bino ebyama mbiteeka wali ku mmeeza ensi ebimanyi lwaki godfather yalumirira omwana ono ne famire ye ng'omwana mumukozesa talina yadde niigiina mu kigere n'olugoye lwe mumutwalira mu kitawe ye yalugula n'ekitawe bwe yabagambyeko bwe yayogeddeko n'agamba agenda mu bajjako ne musasula amawulire gavume famire mbwe yina omululu. Olwaleero ntandikawo nti mwenna abali emabega wa tenge tenge njagala mumpulirize. Olwaleero tenge tenge wano mu Africa teriyo mwana amusinga ku trendinga mu Africa yonna. Tenge tenge tutandikira mu sente ze tulimu. Tugende ku YouTube ya tenge tenge. Tugende ku YouTube ya tenge tenge. Genda ku TikTok ya tenge tenge. Ogenda okone mu link ya YouTube. Tenge tenge olunaku olw'ejjo. Essaawa zaabadde 6 ez'emisana. Tenge tenge ng'ayina ba YouTube subscribers 9,000 mwena. 9,000 zagenza owera ssaawa 11 zabadde ssaawa 10:58 nga tenge tenge ayingidde 9,850 zagenza okuwera ssaawa 3 ez'ejjo ekiro nga tenge tenge akonye miliyoni 1. Zigenza okuwera olwaleero essaawa 3 ez'okumakya nga tenge tenge akonye miliyoni 1,400,000. Kitegeeza tenge tenge akoze ba subscribers abagoberezi ku YouTube ate nga abagoberezi sente akoze ba subscribers mu lunaku lumu olutaweze mu ssaawa busaawa 9,000. Oyo omuntu taba muntu, bana bazadde tebazaala muntu. Tata wa tenge tenge ne mama wa tenge tenge bamanyi bazaala muntu naye kino mwazaala kintu kirala kye mutamanyi. Ono si muntu. 9,000 ba subscribers mu ssaawa busaawa n'azikola. Tenge tenge olunaku olw'ejjo yabadde ne ba viewers obukadde 211 211 million views n'omusobyo. Olwaleero we bukeeredde bwe twogerera nga n'olunaku teruyise nga tuli mu ssaawa busaawa tenge tenge ali mu ba viewers obukadde 2,505 akoze viewers mu lunaku lumu ayongeddeko ba viewers obukadde 10,000 obukadde 4 obukadde 4 mu kireki gwe oyo si muntu. Spice Dana ayina ba viewers obukadde 8 ne ba subscribers 5,000 ku bbanga lyamazeewo. Ono gundi Alien Skin ayina ba subscribers 12,000 n'ekitundu ayina ba viewers obukadde 2. Tenge tenge ayina ba viewers obukadde 2,205 mu obu. Ng'olunaku lw'ejjo lwakeeredde abadde ayina ba viewers obukadde 2,10. Ekinyusi kiri wano. Buli views 10,000 zirimu $1 1,307 eze Uganda. Buli views 1,000 zirimu $307 eze Uganda. Buli views 10,000 zirimu $37 eze Uganda. Buli views akakadde kamu zirimu obukadde 3 $7 eze Uganda. Buli views obukadde 10 zirimu sente meka. Twogera ku tenge tenge enkozesa gye bamukozesa nga bamugulira yadde peni. Twogera ku tenge tenge zirimu sente meka obukadde 10 kati talina bukadde 10 ayina obukadde 2,505. Ezo sente zonna zibadde ziragawo. Sebo byenjogerako mbitegeera toddanga mukumanyiira.
nja kuokyesa ne family eve ku mpya ze badde bagamba nti mutuleetereyo itandike n'obanja ku nkadde. Ono omwana tukwate views obukadde 2 tutayimuzinge tutooleko 0 tutayimuzinge by 37 out of veo. Geddayo ku TikTok ya tenge tenge okone mu link ya website tokona mu ya YouTube kati kona mu link ya website bokona mu link ya website egena kutula ku website nga tenge tenge asaba obuyambi jukira viewers ze zigenda nnyo mu bazungu abasingo gabo obuyambi kuliko website esaba obuyambi nti yamba tenge tenge obuyambi ani abukwatira bulagawa ani abukwatira bulagawa kuliko website etunda brand logo mumumanyi kibayita brand logo kuliko website ya marketing mu brand logo ku face ya tenge tenge nerinya tenge tenge rango ku face ye etunda masati etunda makoti etunda jumper etunda botaboto etunda key holder abantu bonna babyetanira naye tenge tenge ne nigi nankugambye kitawe yaje mugulira bampita godfather toddanga mukunvuma byenjogera mbambi manyi byenjogera mbambi manyi ono omwana mumukoze ekintu ekikyasinza okuba ekibi emmotoka ze waliwo azitambuliramu olwaleero amakage yali baddemu amalungi waliwo agalimu olwaleero sente ze mumukozeemu ebbanga eryo lyonna mwali muwaddeyo yadde famire nusu 10 kyetubagamba nti mukwatagane ne famire muweeyo kakatono nga nammwe bwe mutambuza byonna temwagala mwekaza mbu tewali sente ate notandika okunkubira essimu ne mugiteeka ku conference ne mutandika okunvuma bwovu omumanyi gwe baganze nva mu bbanga ne ngenda njogera ebintu kaliddamu onvuma endeeta ebirala